gona mukama nga twewunga mu ndagala musaayi olunaku luno olwaleero kyangu oyogere naffe mukama otubikkulire okwagala kwo otubikkulire enkwe z'omulabe Sitaani era tweyongere okumanya okuwangula olutalo nga tuyita mu kigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kakati njagala kusooka kusomesa ku kigambo kye bayita ekitiibwa kya Katonda, God's glory. Mukama yebazibwe. What is ekitiibwa kya Katonda? Mu Luganda tekiriyo bakiyita kitiibwa naye glory tekitegeeza kitiibwa. Abaganda tebaawula honor and glory, byonna babiyita bitiibwa. Honor kyekitiibwa, ogamba nti ayihona yo nkussaamu ekitiibwa ate ne glory nakiba kita kitiibwa. Kati mu Luganda simanyi glory oba twandikise, I don't know. Naye kankwe definition ya glory. Hallelujah. Glory kitegeeza great goodness, obulungi obususse. Great goodness, obulungi obususse ennyo, precious one. Glory kitegeeza, kitiibwa ekyo kitegeeza ebyamagero, wonders, ebyewuunyo. Kitegeeza great power, amaanyi amangi. Kitegeeza holiness byebikolwa ebirungi ebiyitirivu, and righteousness, attitude ennungi, endowooza ennungi. Holiness byebikolwa ebirungi, righteousness byebikolwa. Kati ebintu bino byonna ebimu ku byo Sitaani yali ebyeddiza. Amiina. Nga mu ssabo waliwo mu ssabo entiisa, waliwo kyendeseeyo great fear, entiisa ey'amaanyi. Olaba mu ssabo, olaba entiisa ebeera mu ssabo ne bajjako ettaala wena n'okankana. Haleluya. Kwegamba Sitaani yeddiza ebintu bino, waliwo entiisa nnene nnyo, waliwo wenna obanga ki n'okutuula tebakukiriza kwekyusa. Osaba jjajja amagulu ganfuira n'ekyuse nedda baaba terera. Naye wano ewa Katonda okola byoyagala byokola, oba osabudde mini baka kaadi. Naye mu ssabo teri kwambalirayo mpale, toyambalirayo mini, ofudde emizimu gikubye oluyi lw'otolabangako. Mukama yeebazibwe. Akati nno ensi eno eggulu lyonna lijjudde ekitiibwa kya Katonda, kenjagala okutegeeza. N'ensi eno yali ekoze eki? Nayo Katonda yagitonda ng'ejjudde ekitiibwa kye. Amiina. Era n'omuntu eyali atondeddwa naye yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ng'aliko ekitiibwa kya Katonda. Naye Sitaani bwe yayingirayo, then we fell short of the glory of the Lord, netugwa netuva mu kitiibwa kya Katonda. Amiina. Ekyaleeta Yesu Kristo kwe kukomyawo ekitiibwa kya Katonda ku nsi, ng'atandika naawe. Mukomere mu ngalo Katonda waffe. Haleluya. Essula ey'okusatu, Abaruumi, Romans essula 3 olunyi lwa 23. Abaruumi essula 3 olunyi olwa 23. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda, naye baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Yesu Kristo yajja otununula atujja mu bugwagwa bwa Sitaani. Kati ensi eno bwe yawambibwa Sitaani nejjula obugwagwa bwa Sitaani wantu wonna wonna. Bano balwepinga, bano baenda, bano banywa walagi, bano babisiyaga, obugwagwa ne bujjula ku nsi. Kati Katonda asindika Yesu Kristo kya Katonda era ajja kizzaawo lwampaka. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nno olusalo Sitaani lwalwa kwe kulaba nti ekitiibwa kya Katonda tekirabisibwa, era bw'amaze okwagawaza ensi kati ne mu kkanisa n'ayingira. Haleluya. Okiraba ekigambo eki? Ne mu kkanisa n'ayingira kati n'atandika okusegeetera ekkanisa okulaba nga ekkanisa teweesa Katonda kitiibwa, n'aleetamu vulugu aluwa. Kati ennaku zino bw'oyogera ku Yesu, twala eri totubuulira balokole baffe, twala so nga ate ffe twandibadde tuweesa Katonda ekitiibwa.
mukama yaffe yebaza naye kyenjaga kutegeeza gwe nange njagala tukomee mu kitiibwa kya katonda ate ensi n'eggulu bya katonda naye ensi yo yali yeeronese naye agamba nti ekitiibwa kya katonda bwe kikka ku nsi byoyagala bigenda kukolebwa ewa katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Kaakati no yali atandise n'abaana ba Isirayiri mu kitabo kya Isaaya essula eya 49 olunya olwokusatu. Isaaya essula 49 olunya olwokusatu. Era yaŋŋamba nti gwe muweereza wange Isirayiri gwe ndiweerwamu ekitiibwa. Gwe muweereza wange Isirayiri gwe ngenda okwebwayo ekitiibwa. Kwegamba yali alonze eggwanga lya Isirayiri ng'alijja mu kika kya Ibulayimu nga lirigenda omuweesa ekitiibwa era nabaga nti bannange temukolanga bino temukolanga bino temukolanga biri njagala munfaanane musobole okumpeesa ekitiibwa ntandike nammwe ensi yonna egenda kujjula ekitiibwa. Abaana ba Isirayiri ne bajeema mu kitabo ky'okubala Numbers essula 14 olunya lwabiri. Okubala essula 14 olunyiriri olwabiri. Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde. Baagaana ogenda okulwana olutalo yali ayagala baana bano bagende balwane mu nsi ensuubize eri bakuba abasajja abanene abawanvu. Buli ne bajeema ne bagaana ogendayo ng'ate era yagala okulaga ekitiibwa kye ng'awangula abasajja abanene abawanvu. Amiina. Emu ku nsonga lwaki Katonda akuwangulira si gwe obeera obulungi, ayagala kulaga kitiibwa kye, ayagala mujjawo ategeere nti olina Katonda omunene ow'amaanyi. Era yemu ku nsonga Katonda lwaki atulwanirira, tatulwanirira twerage, atulwanirira yeeragire mu ffe. Haleluya. Akati nno n'agamba ati addamu olwabiri. Mukama n'agamba nti nsonyiye ng'ekigambo kyo bwe kibadde naye mazima ddala nga bwe ndi omulamu era ng'ensi zonna bwe zirijjula ekitiibwa kya Mukama. Kubanga abasajja abo bonna abalaba ekitiibwa kyange n'obubonero bwange bwe nakolera mu Misiri ne mu ddungu naye ne bankema emirundi gino 10 ne batawulira ddoboozi lyange. Mazima tebaliraba nsi gye nalayira bajjajja baabwe so tewaliba ku bo abanyooma n'omu aligiraba. N'agamba nti abaana bano abalaba ekitiibwa kyange Misiri bwe nakola ebyamagero n'ebyewunya ebinene mbadde njagala ate okulaga ebyamagero ebinene ndaga ekitiibwa omanye ogenda kuva mu kitiibwa kudda mu kitiibwa. Tomatiranga nakindi Katonda kyaba akuwadde kyokka ofunyeyo miliyoni 5 oga nti omaze ayagala kwongera kwabwe alage ekitiibwa mwana wange. Haleluya. Naye gwe ekikuta nti bwakuwa kakuwadde ng'okola amalala nga tandika kweraga mu kifo ky'okulaga Katonda ng'otandika kweraga. Abadde atambula nga weewombeese bw'ofuna miliyoni ng'otandika kutambula bwoti. Kakati abo abantu banalaba Katonda bagenda kulaba gwe. Amiina. Naye agambye nti mbadde ngenda okulaga ekitiibwa ensi n'alayira n'agamba nti mwe abaana b'Isirayiri bwe munangaana nze ngenda kusitulayo ekkanisa egenda okulaga ekitiibwa kyange ate ensi yonna ngenda gibunya ekitiibwa kyange lwampaka. Haleluya. Akira kibunya ekitiibwa kye tayinza kuwangula Sitaani Katonda waffe gwe bw'ogaana kajja kukozesa omuntu omulala yenna. Haleluya. Mbadde ngenda okulaga ekitiibwa kyange maaso naye kaakati temungasa kyenjagala nkusomesa olwaliro bw'obanga tosobola kulaga kitiibwa kya Katonda tolina kyogasa Katonda. Amiina. Katonda byonna byonna byakukolera abikolera for his own glory yeeragire mu ggwe. Katonda oyo atalabika ye ayagala kumanyika ku nsi kuno ayamikire ku ggwe. Kyobula nti bw'okweka obulokole Katonda tajja kukola. Abamu ujja wano mwagala obbasabira nti mwagala kulokoka oyagala kusabira busabizi ofuna ebirungi. Kati abantu banamanya batya nti Katonda yakukoledde? Tebaga nti ogenze basawo baganda. Amiina. N'agamba nti kakati okufa olwo abaana ba Isirayiri nga bagaanye. Haleluya. N'atandika ne Yesu Kristo. Akati Yesu bwe yajja ku nsi n'atandika okusomesa. Matayo 5:14 Matayo 5:14 mwe muli musana gwa nsi ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa so tebakoleza tabaaza okugifunikira mu kibbo
wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo nayo ebaakire bonna abali mu nju. Kati gwe bweyakisa ettaala n'okozeeza akabiri n'oyasa ettaala ng'omala ojjasanga tugisaanikira obagala eyakira abantu bonna bamanyi nti mu nnyumba mulimu ekitangaala basobole okulaba. Kakati naffe tuli musana gwa nsi, Katonda bw'akwasa n'akulokola n'akwasa n'akulongoosa ayagala oyakira ensi. Haleluya! Abantu balabe ekitiibwa kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Otyo Olw'ekumi-n'omukaaga, kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabenga ebikolwa ebirungi bye mukola, balyoke bagulumizenga Kitammwe ali mu ggulu. Kubira mu ngalo Katonda waffe. Kati omusana bwe gwaka kutya nga balaba ebikolwa ebirungi, engeri gy'osooka okuweesa Katonda we ekitiibwa by'ebikolwa ebirungi. Mukama waffe yeebazibwe. Omwami we akola ebyobugwagwa ayenda akola ki? Ate naawe n'omukoppa, ate naawe n'okola ki? Obusungu n'ogaana omulabirira n'okola gwakatiraga ekitiibwa kya Katonda. Amiina. Omanyi bajja wano abaami ne bagamba naye omukyala wange omuwaaki wasobola otya omukyusa, namutwala ne bamubuulira mu kansalazi ne bakola ki ne bigaana. Kati gwe mukola ki ne mugamba nti Katonda ebyo byakola. Waliwo ekintu omuntu nga ne bw'omubuulira tasobola kuvaamu. Naye Katonda atalimwa ye Katonda yekka asobola okuggyawo Setaani n'aleetawo ekitiibwa kye. Gamba ye Mukama, waliwo ebikolwa bye mbadde nkola ebitakuweesa kitiibwa, naye okuva olwaleero tandika mu nze ebikolwa ebirungi nkuweesa ekitiibwa. Ebikolwa ng'okuyamba abantu, okola emirimu emirungi. Oteekwa okuba ng'okola emirimu egikuweesa ekitiibwa. Omuntu nga tannaba nakola ki nagamba nti nga tannaba namugaa nti nze ndi mulokole, naye ng'ebikolwa byokka biraga obulokole bwo. Simanyi okitegeera ekigambo ekyo. Genda mu Peetero nkulage. Peetero ekisooka sura 3 olunya olusooka. Peetero ekisooka sura 3 olunya olusooka. Bwe mutyo abakazi mugonderenga babbammwe bennyini, era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe. Simanyi buli abakyala gondera omusajja tulina empaka nnyingi nnyo gwe, naye gwe gonda tomufaanana. Haleluya! Tomufaanana, gwe gonda kola emirimu emirungi. Ne bw'abanga tannaba kumubuulira kigambo nti kya bulokole, naye ng'empisa zo zokka zisobola omumukyusa. Okiwulira ekigambo ekyo? Ebikolwa ebirungi. Haleluya! Akomyewa ekiro ava kwenda n'omusimula ebigere n'omumasaaginga ebigere bitambudde. Gamba awo biganye. Naye lwaki banaye Katonda yatukola bulungi nga ffe tumukola bubi? Gamba Katonda ajjudde ekitiibwa. Mu Katonda temuliimu kikolwa kyonna kibi. Omukola obubi yasigala akola bulungi. Naawe oli mwana wa Katonda, never pay bad for bad. Oli akola bubi, gwekola bulungi. Gwe mutawe n'obuliwo kaakati nga bw'owulira ennyombo ezigenda mu maaso. Oli bw'amukola obubi noono n'addiza omuliro. Naye ffe abaliko ekitiibwa kya Katonda tozzaayo muliro, gwozzaayo bulungi bwereere. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Haleluya! Otyo wansi n'agamba atya? Olw'okubiri, bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya. Bwe banaalaba empisa zammwe ennungi ennongoofu ez'okutya Katonda, ng'otandisa empisa ennungi, olaga ekitiibwa kya Katonda, omusajja oyo asobola n'okulokoka. Naye gwe ekikutta, bw'olokoka ng'otandika kudda mu ddiiro, ng'otandika kusaba lolo paka ssaawa 7 bwa kiro, omusajja ali mu buliri yeebase, naye gwe olemedde mu ddiiro, musajja wattu n'ayayuuyaako eri mu kisenge gy'ali, n'ayayuuyaako n'ekimwayuyisa okimanyi, naye olemedde n'ayayuuyaako n'akololako. Mukama yeebazibwe. Kakati ojja kulemesa omusajja okulokoka, ojja mukyayisa obulokole. Yamanyi nti okulokoka kwe kuleekaana. Tolina kyokyuseeko mu mpisa n'akamu.
nekiki bulekana bulekani lolo no noleko ogenda mu buliri ogendera mu nnimi lolo sepera yokwerinze nebake lolo amina nijagala okutegeeza kwetandikira nga tonala muganda nalokose tandika omukola bulungi yogera bulungi ne bwayomba gwe sirika gwe mukole bulungi mulereeko mu bibiri mulise n'ekijiiko haleluya agenza okunaaba genda omunaazi kwegamba bw'omufuula bebi asooka nabagamba omusajja bw'omufuula bebi asooka awaka omaze omuwangula haleluya leka goloka agenda kubikka baana ng'omusajja yeebikudde sooka olaba omusajja yeebikudde mukubira engalo ez'amaanyi katonda n'ebisajja tuli ebikudde ensiri ziruma oli mu kubikka baana abaana bange va ku baana mukyalo oyo mugambe vanga ku baana va ku musajja abaana bange haleluya ekyo kigamba busajja kakati awo ogenda kulaga ekitiibwa kya katonda oluusi omusajja takola omuleka waka tegere gwe bwojja n'amata ogulayo mata g'abaana bange va ku baana amata g'omwami wange simanyi oba omunabikwata ebigabo bye bannange nfudde omwami wange talina mata g'anaanywa gula amata ate bw'omusanga nga yeebase omanyi wakati omusajja takola ajja kusiiba mu buliri omaakuba omukisa mukama omusajja ajja asiiba mu buliri omuleka yeebase osanga yeebase n'olulukotandika naye gwe musajja gwe nsaako okukola nze gwosuubira okwosa ebintu essowaani sinjoze ennyumba sinsimulo oli mutotulo awa nalukokerawa nigwe bw'okomawo mwebase taata jone engeri gye weebaka eyo nze ngisiima mukama yeebazibwe kwegamba musooka omusiimire nnyo omanyi abasajja njagala kusomesa nze nsoma abasajja omusajja enayagala nnyo omusitula waggulu buli kintu kyonna ekisajja tolaba n'enkoko empanga bwetambula bweti eyinza okutambula nga yeewombeesa erina okugaziwa bweti kwegamba bagirabe eti ensajja waka n'omusajja tomuleka kuluzinga digiriti haleluya oba oluusi musajja wattu mwavu akomyewo n'akawunga ka muwogo ne mukene muyimuse waggulu akawunga ka muwogo mugambe taata John ate oba oli muyitirivu omanyi okuyiiya nze nkutippe mubuuze munenjiri omusajja ono tunaagisobola gamba yi mukama nina okulaga ekitiibwa kyo kigenda kunviirayo haleluya otyo n'olwekyo empisa zo zigenda kuweesa katonda ekitiibwa mukama waffe yeebazibu sitaani ajja n'alumba omwoyo gwo n'agumenyaamenya n'ennaku n'ebirowoozo byonna ebikyafu haleluya kati katonda nga talina wayinza kutuula tatuula waddugala katonda tatuula mu kifo kyereere njaga kutegeeza nti katonda is everywhere katonda ali buli mu kifo kyonna naye it can only be manifested awali ekitiibwa kye asobola kweragira wali ekitiibwa kyewuka amina kyobulaba ng'olina ennyumba ngazi oteekangawo ka prayer room akatali mu fujjo temuli zi tv temuli mu kerere katonda asobole okweragiramu kira ku ngalo yesu kristo yensonga lwaki oluusi toyawula ntugenda ku lusozi kwegamba osobole okwesalako ofune environment embeera ennungi katonda asobola okubeererawo simanyi ekigambo ekyo kitegeera bulungi haleluya naye kati oluusi abamungera ne mukola ebyoto wano bbaala wali banywerawo walaki n'olokodda wano haleluya wasandidde haleluya tayinza kujjawo okitegeera nolwekyo n'omutima gwo bwe kubanga mulimu gasiya tajja kweragiramu tajja kujjayo kweraga haleluya naye agamba atya wansi
ayagala kusooka kulongoosa mutima gwo nga tannakuggyirawo bizibu oba katonda takola nga ali bweru alina kuyingira munda mutima gwali okwakole. Amiina. Kati omutima gwayagala kugjamu ki? Abaana b'Isirayiri abo baali mu bizibu bingi nnyo nga bafukibwa Abaruumi, naye ng'ekikulu bajjudde ennaku n'okweraliikira kungi. Kati yagala bakola ati olwokusatu. Olunyiri olwokusatu okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuuni. Abanakuwalidde mu Sayuuni, abanakuwalidde mu bulokole gamba yenze. Sayuuni lwe lusozi olw'obulokozi. Katonda tayagalira ddala muntu anakuwalidde mu ki? Bulokole tayagala, ayagala ssanyu jjereere. Naye Katonda alinga ffe abasajja n'abasomesa bano abakyala. Omusajja yenna tayagala mukazi yeekubagiza, yeesibisa sumbuusa wenna. Buli kimuli kyakumeeza ssaawa 2 mu nyanza ejagala kusanga ng'oli musanyufu. Oba nkomyewo bukedde, oba nkomyedde rejoice. Amiina. Kati beweena kuwaza nja kusomesa bwona obuze wano. Amiina. Beweena kuwaza ebyo n'osiba sumbuusa. Obanga amusindikayo kali akawala akeeri ko ssaawa 2 mu nyaka ki kasanyufu tekasiba zisumbuza zosiba kati oba omusindikayo busindisi yo omusajja ye tamanyi nsobi ze alaba zizo yakiro tuka kusanga takyalaba kasobi konna alaba kitiibwa kya Katonda kyokka. Haleluya. Tumulaba abasajja bwe kali akawala tekalinza kusiba ne bwakasanga akoze engoye kali akakubako obuyi bwati kabina nga kabuuka waggulu neguwa biri waggwamu dde ebizibu byakuyinga dda sajja twende bwanoonye essanyu n'akwekubyako tumutuleke twatu mugamba omukyalo oyo tuwenyenyangako naawe okwateera abo abanakuwalidde mu Sayuuni obakola atya? Okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala. Gamba nga twala olwaleero Katonda ayagala kuwa okusanyuka mutima gwo mu kifo ky'okubeera nga okaaba amaziga. Bw'okaaba toweesa Katonda kitiibwa abantu baga nti bannange mulokole ngaali alabye mulokole nga balabanga Katonda atafaako nga Katonda yakuleka. Tolina kitiibwa kya Katonda kyoyinza kulaga ng'oli maziga okaaba. Amiina. Otyo okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala, ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo gw'okukungubaga. Otyo Katonda mu kifo ky'okukungubaga morning n'oddeeyo n'otendereza ebizibu ng'okaaba mu buliri, tendereza Katonda. Katonda agenda kuteekamu omwoyo okutendereza ffe abalokole we are not supposed to kufuna nnaku nakweyaliikira in spite of what you are going through. Ne bw'oba oli bizibu yenkana wa digida. Haleluya. Sanyuka. Ate genda kituyamba nja kusomesa bw'onowozza abakyala bafumbufu abasajja. Omusajja yenna ayagala nnyo okulumya omuntu. Kati bw'okaaba omwongera kukulumya. Oba yakomyewo ssaawa 6 gwa kiro n'okaaba ajja kudda nga bukedde. Naye gwe wakomyewo gwe sanyuka mwanirize. Akomyewo bukedde mwanirize muwe mmere. Sanyuka muweeweete. Oma weebale. Amiina. Amafuta ag'okutendeza kugamba tendeza Katonda totendezanga bizibu. Kakati bw'otuuka awo ki ekibaawo? Balyoke bayitibwe emiti gya butuukirivu. Mukama gye yasimba. Olyoka obeere righteous, olyoka obeere omutuukirivu kubeera mu ngalo ekigambo ekyo. Why? Ofunye endowooza ey'obwa Katonda, you have developed a positive attitude. Ofunye endowooza ennungi. Olina emirembe, olina okwagala, olina ekisa. Biri byonna bifulumye bweru. Amina. Kakati bw'omala okuyitibwa omutuukirivu ekiddako kiki? Alyoka aweebwa ekitiibwa ye. Katonda alyoka aweebwa ekitiibwa kubeera mu ngalo Katonda wo. Gamba ye Mukama osumule mu nnaku eno n'okweraliikirira bibadde bibuza ekitiibwa kyo na buli kirowoozo kyonna ekibi kinsumule mu olwaleero. Omutima gwo guweese Katonda ekitiibwa. Kasita onoweesa mundayo n'oweesa Katonda ekitiibwa automatically ebweru agenda kufulumya. Omuweesa ekitiibwa ebweru. Yongera wansi. Olunnyi olwokuna kale balizimba ebyazika ebyedda, baliyimusa amatongo agasooka okubaawo, era baliddaabiriza ebibuga ebyazika. Kaakati n'alyoka afuluma ebweru n'addaabiza byonna ebibadde byonoonese. Lwaki abiddaabiriza? Alage ekitiibwa kye ebweru. N'olwekyo oteeka okuba ng'oweesa Katonda ekitiibwa mu bikolwa bye ebirungi, mu ndowooza yo mutima. Kaakati ebisigadde bimulekere. Ogenda muweesa ekitiibwa mu ndya. Omugee Mukama kana akawunga kengoyera ku lubalaza nga abantu balaba tekakuweesa kitiibwa. Mukama ene ennyambala gye nnyambala Mukama nga naye yasika engoye tekuweesa kitiibwa. Mukama ene amabanja gano Mukama aganneetolodde tegakuweesa kitiibwa, gaswaza erinnya lyo awaga nti oli mutuufu.
nga bwe neeraze munda ngenda kweraga ebweru. Gambayi Mukama embeera gy'emaddemu tegulumiza linnya lyo, erinnya lyo liswaza n'ekyangu okole mu nsi emirimu eminene erinnya lyo sobola okugulumizibwa. Mukama agenda kikolera olwaleero. Tweyongere ne mu Isaaya essula y'enkaaga. Nga tunaba Isaaya essula y'enkaaga nagamba nti ne bw'obanga obonaabona tokkirizanga kuyingiza nnaku mu ndaayo. Kuba bw'oyingiza ennaku mu ndaayo ogobye ekitiibwa kya Katonda. Peetero ekisooka essula 4 olunya 12. Peetero ekisooka essula 4 olunya 12. Abaagalwa temwewuunyanga olw'okwekwebwa okuli mu mmwe okujja gye muli okubakema ng'abalabye eby'ekitalo. Teweewuunyanga ebizibu birina okujja bingi era bikyajja. Tebikuwuuzanga gamba sijja biwungayo. Ebizibu birina okubaawo naye ebizibu byonna enjawulo eriwo wakati waffe n'ab'ensi nti ab'ensi ebizibu bibalumba bo nga bafuna endowooza ya Setaani ey'okweraliikira, ey'obusungu, ey'obukyayi. Ffe bwe tufuna ebizibu tufuna ndowooza ya Katonda si ya Setaani. Tufuna mwoyo wa Mukama wa kwagala, wa kisa, wa mirembe, wa ssanyu. Tokkirizanga kufuna Setaani ng'olina ebizibu. Otyo naye kubanga mussa kimu mu bibonyobonyo bya Kristo. Mussa kimu n'ebibonyobonyo bya Kristo. Musanyukenga kubeera mu ngalo ekigambo ekyo. Sanyuka. Guno singa gwe mulimu gw'ojjanga omaze okwekolamu, singa deliverance eyanguwa wano. Omwami yasuzeeyo akomyewo ne mujjawo mu mmotoka ate ku makya. Haleluya. Akisobola okujja omusumba nze kyendiko sikimanyi. Fudde omusajja anyoze. Musumba saba sijja bisabayo. Gusooka weekolemu obuwundu ogende Mukama Katonda wuuno akomyewo ne mujja wange. Naye Mukama nyamba mpa emirembe. Mpa amasonyiwe. Mpa okubaagala. Haleluya. Olyoka ojje wano ng'odigira budigizi musumba wuuno yakadda. Kati musumba tusabe. Ng'omaze okwekolamu omulimu na mutima. Naye kati deliverance y'abantu kyobula nti ekooya nnyo nina okutwala kumpi ssaawa nnamba okugyamu endowooza ya Setaani. Ensonga lwaki tubasoose emmangeri gye mutaagala genda. Obeera n'ekizibu naye ng'omutima gwonna ogwonoona dda. Tulina okusooka ogulongoosa eri emmanga Katonda nalyo kakola mu bulamu bwo. Mukubire mu ngalo Yesu. Musanyukenga. Lwaki? Era ne mu kubikkulibwa okw'ekitiibwa kye mulyoke musanyuke n'okujaguza. Okubikkulibwa okw'ekitiibwa kye bwe tulyoke busanyukire wamu. Bw'omusanyuka mu ndaayo automatically ebweru ekitiibwa kya Katonda kijja kubikkulibwa. Ng'obadde weesibye naye kubulira olwaleero genda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Ekikulu kyeyala tosobola kukyusa mutima gw'okujjako ng'oli muntu asiiba. Kubanga bw'osigaza omutima ogugwo tegusobola kuwaniriza mirembe, tosobola kufuna mirembe. Naye bw'onoonya Mukama Katonda n'ayingira mu bulamu bwo agenda kuwa emirembe. Amiina. Kati emirembe egyo ne gireeta ekitiibwa kya Katonda mu ndaayo ate n'ebweru kigenda kweraga. Yogera wansi. Bwe muvumibwanga olw'erinnya lya Kristo mulina omukisa. Gamba nkutwala. Otyo. Kubanga omwoyo gwa Katonda gutuula ku mmwe. Omwoyo wakyo. Kubanga omwoyo ogw'ekitiibwa ogwa Katonda atuula ku mmwe. Bw'osanyuka bw'ofuna emirembe omwoyo ekitiibwa amaze okuyingira mu ndaayo agenda kwegulumiza olwaleero olwo amaze okukavaako. N'ekyo Katonda kimudda kino kyokera bw'onooba ng'olina ggoolo eyo kyakulaga kitiibwa kya Katonda ogenda kufa ebintu mwana wange. Haleluya. Naye abasinga twagala Katonda tukolere batulabe naye gwe oliwo okulaga kitiibwa kya Katonda era ne bakuwaananga batyo ogamba Mukama ekitiibwa kidde gy'oli. Mwana ng'obawadde ate n'obaweera ddala. Nedda bagala ekitiibwa kya Mukama. Katonda yakikoze ayagala kulaga kitiibwa kye. Amiina. Haleluya. Kambawe ekyokulabirako mangu mu kitabo kya Ebikola by'Abatume Acts of Apostles nti okubonaabona tekukujjangako ki kusiiza na kutendereza. 16 olunyiri lwa 22. Wano waliwo abasajja bali bava kuweereza Mukama Katonda babuulidde enjiri bakoze ebyamagero biyitirivu. Naye Setaani n'abasitukiramu. Olunyiri lwa 22. Ebikola by'Abatume 16:22. Ekibiina ne kibagolokokerako wamu. Abalamuzi ne babayuliza engoye zaabwe ne babalagira okubakuba emiggo. Ne babalagira okubakuba emiggo miyitirivu kyokka bava kukolera Mukama. Kaakati
bwe baabakuba emiggo emingi ne babasindikira mu kkomera ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindikiriza mu kkomera ery'omunda n'akomerera ebigere byabwe mu nvuba. Naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda. Kubira mu ngalo abasajja abo mwana wange. Lwaki tebadda mu kukaaba nabandibadde badda mu kukaaba Mukama nenze bakimbonabona bwendi Mukama. Bo baasiiza Katonda ne batendereza Mukama Katonda. Kati ekyo kyaleeta ekitiibwa kya Katonda okugwa mu kkomera. Gamba nange kigenda kungwako olwaleero. Kakati ekyaddako ki? Abasibe ne babawulira. Amangu ago ne wabaawo ekikankano kinene n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka n'ebyali bibasibye byonna ne bisumulukuka. Kubira mu ngalo Katonda waffe. Gamba n'ebyange bimaze okusumuluka olwaleero. Ekitiibwa kya Katonda nga kisere kiremererwa. Haleluya. N'ekyo ebweru byonna byonna bijja kasito kikola mu ndeeri ebyebweru bimaze okuta. Kizibu nnyo omuntu okusumula ng'okyali mu kweralikira n'ennaku. Okweraliikira kwe kukkiriza nti ojja kuva mu mbeera. Amina. Naye olwaleero wakati ebyeraliikiza ebingi saba Katonda asooka kuggyemu ennaku n'okweraliikira n'ebirala byonna ebyebweru agenda bikuggyako kubanga Katonda alina okulaga ekitiibwa kye. Aleluya. N'empisa nti ogundi obulokole tebumala. Omanyi wali nalingeza awo okuwulira enjiri wansi awo ne mbulira omukyalo omu. Omukyala yali Mukatuliki ne mubuulira enjiri. Omukyala oli ebigambo n'abyagala nnyo. N'agamba naye ebigambo bye byagatte ejja kulokoka. Koono dda wano ojja kubanga ojjatuza bulokozi. Naye gamba kali maama wange. Nenzira ku muzigo oguddako. Ne mbulira omuwala yaliwo. Omuwala n'agamba nti anze ndi mulokole munnange. Nti osabira wange sabira mu kanisa y'egindi. Ne mugamba nti okay. Nenzirayo omukyalo oli ne mugamba nti akati maama wange kiwatukola nze ne bwe sidda mulokole munnange ali wano ajja kunnyambira akubula ebisigaddeyo yatula obulokozi n'ambuuza aluwa ne mugamba buuli n'aŋŋamba ndeka oba oyo yalokoka oyo nange nalokoka dda nvira naye lwaki yatema akakuli aleluya nga talina nakikola kyonna kiraga bulokole bwe tewali okujjako kugenda mu kkanisa n'awasipinga n'akomawo bundi obulokozi notiwasipu nowasipinga n'ozina aleluya kwaya wano obulokole zikarakita obulokole empisa kukyusibwa n'ova mu mpisa za Sitaani n'oyingira mu mpisa za Katonda kubira mu ngalo Yesu Kristo. Amina. Otyo akati abantu abo enjegere nezikutuka nezigwa. Ekirala ekitiibwa kya Katonda kigenda kuyamba okulwanyisa Sitaani. Luli obadde olaba nti ente zigoba nezikutomera tezikutya abafu ne bajja ne bakugwa mu kifuba tebalina kye bakutyamu n'akamu emisota ne gyogera naawe Bukama nabwo ne bujja ne boogera Oluzungu nga tebulina kye bukutyamu n'akamu. Naye olwaleero wona oyambala ekitiibwa kya Katonda. Aleluya. Genda mu kyamateeka Deuteronomy essula 11. Emizimu ogenda okugikuba nga gyakankanye dda. Omanye mu lutalo lwonna wasookayo wateeka okubaawo omwoyo asooka okutya munne. Amiina. Nasoma akatabo k'Abaluumi abo isitule w'Abaluumi Romans. Balina lubaale waabwe bamuyitanga maazi. Lubaale oli ye lubaale w'entiisa. Nga basooka ne basindikayo lubaale oyo gye bagenda. Abantu bonna ne bakankana era baafugako ensi yonna nga bakozesa lubaale oyo. Nga buli gye bagenda bonna bakankana bukankanya. Ffe tugenda kukozesa lubaale, tugenda kukozesa ekitiibwa kya Katonda kye kitusookayo. Amina. Soma tuwulire. Ekyamateeka essula 11 olunya olwa 25. Tewalibeera muntu aliyinza okuyimira mu maaso gammwe. Katonda wammwe anaateekanga ekitiibwa kyammwe n'entiisa yammwe ku nsi yonna kwe munaalinnyanga nga bwe yabagamba. Ekitiibwa kiragera kikwamba teri musimu teri musamba osobola kuyimira mu maaso ga kitiibwa kya Katonda. Era ojja kwebuja mwana wange
ngenda basomesa emizimu gy'abafu ali otegeere. Haleluya. Omufu oyo abadde akujwa n'ekyo kikawule ekyegatta naawe nga wayambadde ekitiibwa kya Katonda n'osomesebwa wano mu kirooto gye kulanga tebisobola kutuukira bifa wala bisembera wano bityawo. Waliwo ebimasamasa ekitiibwa kya Katonda weekiri kati awo okuba mu jjenje kkalu. Mukama waffe yeebase. Abulirako kaggolola mukamanyi kasooka ne kakanga omuzungu kamugamba gwe nva kulya nkoko 3 ne paketi y'obuuki kugamba amugamba ebyo byonna akola ki ati naye ffe tetugenda kutiisa sitaani na bakuliza abuuki tugenda mutiisa na kitiibwa kya Katonda. Era Katonda bwe yayogeraga nti ngenda kubateekako ekitiibwa n'entiisa tere mulaba agenda kusobola kuyimirawo. Era yakikola nga abaana ba Isirayiri tebannayolona. Bw'olaba mu Yoswa ogenda kuba buli muzimu bwonna buli musango amukulu obadde kukolemeddeko. Yoswa essula ey'okubiri olunyira 9. Yoswa essula 2 olunyira 9. N'agamba abantu nti manyika Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte. Abasajja bano abakessi abagenda okuketta Yeriko baasula omukazi malaaya. Omukazi n'abagamba nti kambabuulire ffe entiisa yammwe yatukutte dda. Yabagamba ati omukazi era ng'abali mu damuddamu olunyira 9 n'agamba abantu nti manyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Ebizimu wakati wekigenda okugamba egy'eka gyonna egy'emagombe egy'ekika kyewammwe nti abange ffe twakankanye edda twatidde dda. Akaana kali eri mutunde kambadde entiisa ya Katonda kambadde ekitiibwa kya Mukama. Haleluya. Akati abantu bano ne beemanya nga nawe bwenjagala weemanye olw'ekitiibwa kya Katonda kyagenda okukwambaza. Era bwe baali bawa lipooti ewa Yoswa baamugamba batya olunyiri 23. Olunyiri 23 awo abantu babiri ne bakomawo ne baserengeta ku lusozi ne basomoka ne bajja eri Yoswa omwana wa Nuuni ne bamubuulira ebigambo byonna ebyababaako. Ne bamugamba Yoswa nti mazima Mukama atuwadde mu mikono gyaffe ensi yonna era nate abali mu nsi bonna basaanuukira ddala mu maaso gaffe. Mukama yatuwadde dda ensi yonna. Lwaki buli muzimu buli musamba gwonna gwakankanye dda olw'ekitiibwa ky'otwambazza. Mukubire mu ngalo Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati n'ekitiibwa kino tukinoonya tutya? Era tugende mu Isaaya 5:8 olunyiriri olw'omukaaga. Isaaya 5:8 olunyiriri olw'omukaaga. Tandika olwokusatu ndowooza. Olunyiriri olwokusatu. Lwaki ffe okusiiba bwe boogera naawe n'otolaba? Lwaki ffe okubonyaabonya obulamu bwaffe naawe n'otokisaako mwoyo? Olaki abantu baasiibanga naye nga Katonda tawulira. Ne beemuluyenagana ne lwaki ffe tusiiba ne tubonyaabonya obulamu ffe ne tulumu enjala naye tolina kyowulira. Omuntu asiibe ne luli asiiba. Omanyi tobyogera wano naye mutima gwo weebiri Katonda abiraba. Kati n'abaddamu atya? Laba ku lunaku olw'okusiiba kwammwe kwe mulabire essanyu lyammwe mmwe n'emirimu gyammwe gyonna nga mukoze n'amaanyi. Nga musigala mukola n'emirimu gyammwe musigala mu mbeera ya bulijjo tolina kyokyusaako n'akamu nti oleete ekitiibwa kya Katonda mu ggwe. Osigala nga bw'oli wabula njala kukuluma kyokka. Kati n'abagamba atya? Laba musiibira ennyombo n'okuwakana. Musiiba muyomba, musiiba ovuma abaana, gaana mwe muggaleegaaga mwandi mu kusiiba galabe ettwe. Oyo naye ali mu kusiiba. Oyomba n'aba ku mulimu gwe mpa ssente ze ajja kuwandira amalusu gwe. Oyo naye asiibira ku mulimu oyino. Kati Katonda kyokyuseeko n'akamu. Olw'omukaaga n'alyoka agamba ati kuno si kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula ebisibo ebyekyejo okufundukula emigwa egy'ekikoligo n'okuteera ddala abajoogebwa osumulwe oli ebikoligo ebyo byonna ebadde kusira mu mutima gwo bya nnaku byakwereka bya busungu byakigamba bifuluma olwaleero kati bumala bijjamu ate n'ebikolwa ebyo bitandika okuba ebirungi. Genda bwansitulire era mumenye buli kikoligo si kugabira bayala mmereyo n'oleeta abaava abaagobebwa mu nnyumba yo bw'olaba ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwe n'oyamba abantu n'osuza abantu n'oyamba abantu oli ne bw'aba nga akusasudde bubi gwe muyambe oba teyeebazizza gwe kola kitiibwa kya Katonda. Kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana.
n'olyoka oyaka gamba genda kwaka kasita oyaka ewa Katonda omusana gwo gutandise okwaka ekiddako n'okuwonako ne kwangu okujja okuwonako ogenda kwangu okujja okiwulira ekigambo ekitiibwa kyangu y'okuwonya akati okuwonako kugenda kujja kutya amangu n'obutuukirivu bwo bulikulembera ekitiibwa kya Mukama kye kiri kusemba ekitiibwa kya Mukama kye kiri kusemba naye bagamba kusemba what is okusemba ey'olusumu egamba the glory of God will be a real God. What is a real God? Ababikoos wangi wajja kyekikulembera real omukuumi asemba yemabega yakusemba ng'agenda kutwala ewa Katonda ekitiibwa kya Katonda kyekikutwala ewa Katonda nekikusembayo nga kivuga nti ssebo wuuno ekitiibwa kuba nekikola nga receptionist bw'aba aleeta omuntu yamuleeta ewaani ewa manager akati ekitiibwa kya Katonda kyekigenda okusemba nti ssebo wuuno omwana walina kye yeetaaga mukubire mu ngalo Katonda ekitiibwa kya Katonda nga ojjudde ekitiibwa Katonda tayinza kugobera bweru otyo olw'omwenda n'olyoka oyita Mukama n'ayitaba olikaaba naye alyogera nti nze nzu olwaleero Katonda amaze okwanukula mwana wange tugenda omusaba nga ajjudde ekitiibwa tugenda omusaba nga tumaze okujjula ekitiibwa kya Katonda agenda kuyitaba lwampaka aleluya nolwekyo nga bwe nabagambye nti Katonda is everywhere Katonda abeera buli kifo kyonna naye si buli kifo kyonna nti yeeragiramu agenda kweragira wali ekitiibwa kye aleluya okitegedde Katonda ne mu toyireti abaamu ne mu bbaala yonna gyali omuzi baatwalako mu lanchawa nga bagigabana n'ebbaala eri sayidi eri lanchawa eri wano aleluya naye twatenderezanga nga wali obuwala buli wali mu mini bwe bunuuna obulenzi bwabwe emimwa bwe bafukamu epicupa za bbiya fena era omuntu oli yantwa ne mugamba naye kano tayinza kweragira wano naawe tekisoboka laba kyapa kya Ezekiel sura 3 olunya 22 3 Ezekiel olunya 22 Ezekiel sura 3 olunya 22 awo omukono gwa Mukama ne guba ku nze eyo n'aŋŋamba nti golokoka ofulume ogende mu lusenyi nange ndyogerera naawe eyo naye nga lwaki tayogerera naye awo we yali namugamba golokoka ogende mu lusenyi olusenyi lwamugamba luliko emayiro mpanvu golokoka genda mu lusenyi gundi eyo gye ŋŋenda okwogerera naawe kati musajja wattu n'agonda n'agenda bwe yatuuka eyo awo n'agolokoka n'enfuluma n'engenda mu lusenyi kale n'engenda mu lusenyi bwe yatuuka eyo kale laba ekitiibwa kya Mukama nga kiyimiridde eyo kubira mu ngalo omusajja oyo mwana wa n'amugamba wano wooli sisobola kwogererawo sisobola kukwataganirawo naawe golokoka genda ne bameka Katonda nga yogera naawe okujja emutundu manika omukono basi oba mu kirooto oba muki kakati lwaki yali tayogera kusobera kwogerera naawe awo wali tobimbuuza bomanyi amiina Katonda asobola okweroboza ekifo nagamba situka genda ekindi gwe noga nedda Katonda abeera buli wa Katonda gwensinza bali gwe basinza naye tomanyi Katonda y'abaana era kyakutegeeza n'olwekyo Katonda agenda kweragiramu olwaleero luno ekitiibwa kiki nalaba ekitiibwa kya Katonda kale laba ekitiibwa kya Mukama nga kiyimiridde eyo ng'ekitiibwa bwe kyali kye nalaba ku lubalama olw'omugga Kebali kati Katonda era yayogedde naye mu ssuula esooka ku mugga Kebali wali ekitiibwa kya Katonda kati omusajja olwo n'atandika okutawukatawuka mu bifo ebyenjawulo n'avuga nti akati genda mu kifo kindi wali ekitiibwa kyange ngenda kwogera naawe era n'asangayo ekitiibwa kye yasanga eri gyayogera naye aleluya kakati lweyokolera ekitiibwa kya Katonda mutima gw'olwaleero kigenda kuggulawo empuliziganya ne Katonda Katonda agenda kwogera naawe Katonda tayogera naawe ng'oli mu busungu n'ennaku sitaani yayogera naye Katonda agenda kwogera naawe olwaleero gambayi Mukama olwaleero ng'onzijjuza ekitiibwa kyo jangu oyogere nange
Katonda agenda kwogera naawe mubuuze ebibuuzo bingi agenda kwogera omugaya Mukama mbikulira embeera eno lwaki ennemeddeko Katonda agenda kwogera. Aleluya. Kati kyatusembyeyo Isaaya 61 gende ku kirala. Isaaya 61 nedda 60 olunyiri olusooka. Isaaya 60 olunyiriri olusooka. Golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Kama kitwala olwaleero ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Golokoka yakava mu nzikiza mw'obadde. Kubanga laba ekizikiza kiribika ku nsi n'ekizikiza ekikutte kiribika ku mawanga. Ensi yonna egenda kujjula ekizikiza, okwonoona okuyitirivu obungi, ebikolwa ebyobugwagwa bigenda kweyongera mu nsi. Naye ffe tugoloke twake. Kati omutawana oguliwo nti obugwagwa bwa Sitaani busensedde mu kkanisa, naye ffe abamaze okutegeera ebigambo bino tugenda kugoloka twake. Amiina. Gamba gwe omuzimu ogubadde gujjawo ekitiibwa kya Katonda. Tuluma obulamu bwange olwaleero, tokkiriza ku ekitiibwa kya Katonda kufa. Amiina. Tojoyininga nga bintu ebyo bigenda kujjawo ekitiibwa kya Katonda. Amiina. Kaakati naye Mukama alikuviirayo n'ekitiibwa kye kirabikira ku ggwe. Kyamaze dda okulabikira ku ggwe mwana we Katonda agenda kuviirayo. Mukubira mu ngalo Katonda. Kaakati ekitiibwa kya Katonda ekyo kisika ebintu ebirungi nga bijja gy'oli. Amiina. Kyekiddawo. N'amawanga agalijja eri omusana gwo ne bakabaka balijja eri okumasamasa kwo ng'ovaayo. Ne bakabaka balijja gy'oli, abakungu bagenda kujja gy'oli, ate n'okusinga ennyo olunyiri olwokutaano. Awo n'olyoka olaba n'oyakirwa, omutima gwo gulikankana ne gugaziyizibwa, kubanga obusukkirivu obuli mu nnyanja bulikyusibwa gy'oli, obugagga obw'amawanga bulikujjira. Mukubira mu ngalo Katonda. Lwaki obugagga obuliko ekitiibwa kya Katonda bwe busingira ddala obulungi era bwe buwangaala. N'abensi balina obugagga naye tebalina kitiibwa kya Katonda, naye gwe ayagala kuwa ebintu ng'ate biriko ekitiibwa kya Katonda. Ebintu ebiriko ekitiibwa kya Katonda bye biwooma. Abakyala baffe mwojja basomesa, ogenda n'ofuna omwami n'agaggawala n'olirakisinga ne mudda mu kusinga pulubandi n'emigaati ne Sitaani ng'abasensera. Kati bw'atandika okwenda mwana we ne bw'aba ng'aleeta bintu byenkanawa, amiina, tebiwooma. Ava kwenda olaba bimesegi ne bw'akuleetera ebintu bitoyagala, ayagala okusooka obulaba ng'asooka kutereera. Amiina. Naffe Katonda ne bw'oba n'ebintu ebyenkanawa naye nga toteredde naye tayagala, ayagala osooka otereere naye. Aleluya. Ekyokubiri, omusajja ne bw'akuwa ebintu ebyenkanawa naye nga tayogera. Manyi omukyala yajja wano ng'anobyeyo, nagamba navudde ere mugamba nti kiki? Omusajja tayogera, alinga kasiru, abeera ku laputopu, ky'omubuuza kyaddamu, tukwongera emmere, tanyega kigambo. Haleluya. Naye yafumbirwa kasiru, omusajja tayogerera ddala. Ne mubuuza nti taleeta mmere, tagula kintu, akeera ebintu. N'emmotoka yangulira emmotoka 2 naye nze sijja kubeera nakasiru wadde emmotoka nziraba. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo Katonda ayagala ayogereko naawe, mucommunicatinge. Ekitiibwa kya Katonda kigenda kugulawo empuliziganya. Aleluya. n'olw'14 n'olusome. Olunyiri olw'14. N'abaana baabo abaakujookanga balijja nga bakutaamirira, n'abo bonna abaakunyoomanga balivunnama wali ebigere byo. Mwana wange baakujookanga baakunyooma abeewammwe balowooza wasiru wala, naye gwe weekolera ekitiibwa kya Katonda olabe. Bino byempulira abakyala bafu kasita ofuna ekitiibwa kya Katonda, omusajja akugironga gyolonga naye lindako katono, gwe weekolera ekitiibwa kya Katonda ogenda kulaba kigenda okukola mu makaabo. Haleluya. Olw'15. Kubanga walekebwa n'okyayibwa, baakukyawa ddala ne bakusuula ettale, ne wataba muntu ayita mu ggwe. Teri akufaako, n'abeewamwe bonna tebali akufaako, omusajja akusuula awo naye.
ndikufuula okuba obulungi obungi obutaliggwaawo otyo essanyu ery'emirembe emingi mukubire mungalo ez'amaanyi Mukama Katonda. Aleluya. N'olwekyo essaala gye njagala osabe eri mu Yokaana essula 12 John 12 olugero 27. Yokaana essula 12 olunyiriri olwa 27. Tandikako ku lwa 26 ndowooza. Olunyiriri olwa 26. Omuntu bw'ampeereza angobererenga, nange gye ndi eyo muweereza wange gy'anaabanga. Omuntu bw'ampeereza kitange alimussaamu ekitiibwa. Haleluya. Katonda agenda kussaako ekitiibwa kye ng'oweereza Mukama Katonda. Lwaki? Kubanga ayagala olaga ekitiibwa eri abantu b'obuulira enjiri. Katonda agenda kikolera olwaleero. Amiina. Kati bw'oyongera olunyiriri lwa 27. Kaakano omwoyo gwange gweraliikiridde era njogere ntya, kitange ndokole okunzija mu kiseera kino. Ne Yesu naye yaliko mu mbeera efaanana ng'eyo era n'afuna ennaku yo tegeera kujja n'okweraliikira ng'omuntu erina okujja. Aleluya. Naye yakwata essaala nga atuuse mu bizibu bino Sitaani agenda muteeka ku musaalaba. N'ayogera atya? Ddamu ekyawandiikwa ekyo. Yokaana 12:27. Kaakano omwoyo gwange gweraliikiridde era njogere ntya, kitange ndokole okunzija mu kiseera kino. Naye kyennava ntuuka mu kiseera kino, kitange gulumiza erinnya lyo. Awo eddoboozi ne liva mu ggulu nti, naaligulumiza era ndirigulumiza nate. Era eddoboozi ogenda ddiwulira olwaleero ng'okwata essaala. Ogambe Mukama Katonda, embeera gye ndimu eno Mukama ngirimu ku lulwo. Singa teyali ggwe nandibbye, singa teyali ggwe nandigudde ebinnyo, naye embeera eno nkirimu. I am suffering for you. Naye essaawa etuuse ogulumiza erinnya lyo Mukama Katonda. Katonda agenda kikolera olwaleero. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Olwekyo nkwegayiridde tunaba tusaba, nja kuwulira bwe tunaasaba, naye njagala olaga ekitiibwa kya Katonda. Togoberera bigenda mu kibuga ennaku zino, biveeko, tutambuzanga amawulire mabi. Tambuza amawulire amalungi. Genda obuulire enjiri mu kifo ky'okubuulira ki amawulire agabi. Gundi wamulabye, gendako mubukedde. Twaswadde dda. Mu kifo ky'omukubira essimu n'omugamba ebyo, muweereze meseji y'ekigambo kya Katonda. Haleluya. Tuleetanga amawulire mabi eri muntu. Amina. Sinza ku Mukama Katonda, sinza Yesu Kristo. Osaanidde Katonda w'ekitiibwa, osaanidde Katonda wataggwaawo. Kakati njagala tugenda kulwanyisa emizimu gy'abafu. Gamba ekyo. Babekanga okyaloota abafu. Katonda w'eggulu. Kakati nze njagala omanyi bw'ojja mu kifo kino tukubikkulira enkwe za Setaani. Tetukusomesa bintu bino nti tusinze emizimu. Naye laba mu kitabo kya Revelation okubikkulirwa ssuula 2. Okuba omulaba oteeka okuba nga omutegeera bulungi enkweze, engeri ki ekimuleeta, alumba atya, avaawa, byonna oteeka obitegeera osobole omukubira ddala ku nnyama bulungi. Kati gulaba bafu naye tomanyi gye bava, lwaki bakujjira, you don't know. Okubikkulirwa essuula 2 buli lwali 4. Okubikkulirwa essuula 2 olunyiriri olwa 24. Naye mmwe mbagamba abasigalawo abamusuwatira, bonna abatalina kuyigiriza kuno, abatalina njigiriza eno efaanana etya, abatamanyi byabuziba bya Setaani, abatamanyi byabuziba bwa Setaani nga bwe boogera. Waliwo abasiwatula nga bo tebaagala kuyigulira ddala njigiriza yakumanya ebiziba by'aba Setaani. Kati abagamba atya? Sibateekako mmwe mugugu mulala, wabula kye mulina mukikwatenga okutuusa lwe ndijja. Nabagamba sijja bateekako mu bugugu mulala, ebyokugoba emizimu biveeko, temujja bisobola. Kye mulina kye bamukwata paka lwe najja, naye oluusi bijja balemerera. Ne bwe najja muyinza okulemererwa. Naye ayagalira abantu abatali bwesiwatula, gamba sijjali wesiwatula, abagenda okuyiga ebyobusiba bwa Setaani basobole omufuutula obulungi ennyo. Amiina. Kati emizimu gino bajja kikwesibako kubanga obadde tumanyi, era obutamanya bwe butukubisa Setaani. Ekitabo kya Isaaya essuula 5 olw'ekumi. Isaaya essuula 5 olunyiriri olw'ekumi n'essatu.
abantu bange kyebavudde bagenda mu busibe olw'okubula okumanya. Abantu bange bagenze mu busibe olw'obutamanya. Okumenya kwe kukujja mu busibe. Bw'onoomanya amazima ojja kusumululwa. Ate obutamanya bukuyingiza mu busibe. N'abasajja baba ab'ekitiibwa balumiddwa enjala n'ekibiina kyabwe ennyonta ebasse. Amagombe kyegavudde gagaziya okwegomba kwago era gasamizza akamwa kaago ekitayasamizika. Amagombe world of that day kyevudde gaziya emimwa gyago esobola okutwala abantu bangi gamaze tojja kuntwala. Nababuulira wano ne bagamba nti omulokole bw'osumululwa weeyongera emyaka. You are going to live longer. Obutasumulwa busala ku myaka gyo kubanga kubira mu ngalo Katonda wafulana. Bola baffe tuli ku nyongeza ya myaka singa tuwateekayo ddaka nkikubuli. Okusinza sitaani byatukolanga bitwamuweerezangamu era bannange bonna benakyakalanga nabo bonna bali mu ttaka bonna teri n'omu. Abasigaddewo balina amannya 2 mu kamwa. Era batambula we bati basangawo kubeeye mu kibuga weewa. Sitaani ebagezaageza dda. Nebubula okola ekintu kya bbeeyi nnyo mwana wange kikubira mu ngalo. Amagombe kigavudde gaziya emimwa gyako otyo n'ekitiibwa kyabwe n'obungi bwabwe n'oluyogaano lwabwe n'oyo asanyuka mu bo bikoomo. Bonna bako n'abaduula n'abagagga n'abeepanka n'abaaki bonna baluminati eyo. Oli kati olwa omuntu w'ensi takweyagalirangako ne bwakufulira obugere ali mu kizikiza essaawa yonna kayo naye gwe ogenda kubeera musana okubeera mu ngalo Katonda. Ffenna tugenda kufa ne waliwo okufa prematurely ng'entuuko ze tezinatuuka olw'obutamanya n'oteekayo. Amina. Akati nno gwe nze njagala nkuyigirize kati olwaleero nti emizimu gino ngegisobola ogirwanyisa. Akati emizimu gino givaawa? Kyenjagala nkusomesa olwaleero nti oli mwoyo. Gamba ndi mwoyo. Oli mwoyo okuleba mu kifo kya Katonda mwoyo naawe nakukola nga oli mwoyo. Naye gwe n'akuteeka mu mubiri kubanga oli buuse naye omubiri osobole okukola ebintu bino eby'omubiri ku nsi. Amina. Kyobola nti buli kyokola ebweru mu mubiri osooka kikola mu mwoyo gwo. Okimanyi? Kati olaba awo otudde osooka kiteesa mundaayo tekansituke ngende omubiri ne gugoberera ne gussa mu nkola ky'oli munda. Munda bw'ogaa sijja kuva wano omubiri tekuyinza kwesitula gwokka. Okitegeera kye ngamba? Bwe nkuvuba ne ganduka zigwola esusiru mundaayo sitaani bw'abanga yafuga ng'agamba mukube ekikooni ng'omubiri gussa mu nkola ng'onkuba. Yesu bw'abanga yafuga mundaayo ng'akugamba musonyiwe situka tambula. Toyinza kunsonyiwa munda ate omukono ne gunkuba. Kwegamba komandi yonna eri mu mwoyo gwo. Oli mwoyo. Linda bw'olifa ojja kwerabanga oli mwoyo. Amina. Kakati nno omwoyo gugattiddwa ku mubiri. Waliwo kawaya akagugatta bakayita silver cord. Kawaya akagatta omwoyo ku mubiri. Amina. Era omwoyo gusobola okutambula wonna. Naye nga tegunnaba kutuka ku mubiri. Kyobola osobola okubeera otanga oli mu kyalo naye ng'omubiri guli luddawa? Guli wano Kampala mu mubiri. Oluusi olina Jordan n'ojja olwotanga oli Gomba mu mwanje z'omwana gange. Omwoyo bagututte sitaani agwetisa agututte eri naye ng'ate na wano weeguli. Omwoyo gusobola okubeera mu bifo eby'enjawulo ate go. Okimanyi ekyo? Katonda ali omu. Naye mugwe mwali naye munze mwali. Ne mwoli yenna mwali naye ali omu. Omuzimu ogw'obwenzi guli gumu naye gusobola okubeera mu bantu obukadde 5. Haleluya. Kwegamba omwoyo gubeera mu bifo eby'enjawulo ate go. Mukama yeebazibwe. Omulundi gumu. Kakati n'omwoyo gwe sitaani asobola okugutwala naye ng'ate ofudde gukyaliwo. Waliwo abasajja abalogo. Ojja basanga entwetwe eyo waliwo omuwala wange ava entwetwe wano oba waali. Entwetwe eyo omuntu abasamiza abo basobola okusika omwoyo gwo n'agutwala n'agulimisa. N'otanga olima mu nnimiro
n'olimira ddala n'omwana wange okeera ku makya ng'ojjudde ettaka ku bigere ate ng'obadde mu buliri wewulire ng'okoye wenna oddemu amaanyi naye ng'ennimiro y'oli yonna nnime kiwaki nti akabonero akabeera ku mwoyo gwo keeragira ku mubiri. Amiina. Ebyo biruddeko mukama waffe yeebazibwe. Kakati n'omwoyo gwo bw'obanga toguwadde Katonda butereevu nga bwe ngenda okusomesa Sitaani asobola okukozesa byonna byayagala. Oluusi Katonda naye amanyi okutwala emyoyo gyaffe n'atulambuza eggulu. Omubiri gwo si bwe gugendayo, atwala omwoyo gwo. Abo abatuwandikira obutaba abatuuka mu ggulu emyoyo gyabwe gye gyagenda naye ng'ate ne mu busi akyaliwo. Haleluya. N'amutwala n'amulambuza eggulu, n'amulambuza eggeye, n'oluvannyuma n'amukomyawo mu mubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kaakati okufa kutegeeza ki? Linda gwe bw'onooba ofa ojja kulaba bino. Ecclesiastes omubuulizi naye oyo tomanyi gyali mu nnyuke ng'ovudde ku ngero Proverbs, bw'ova ku ngero osooka Zabbuli n'ogenda ku ngero n'olaba Ecclesiastes omubuulizi essula 12 olunyira 6. Omubuulizi essula 12 olunyira 6. Omuggwa ogwa ffeeza nga tegunnasumulukuka, n'ekibya ekya zaabu nga tekinnamenyekamenyeka, n'ensuwa nga tennayatika ku luzzi, n'ennamuziga nga tannayatika ku kidiba, enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagutonda. Kasita wayeeye okutuka omwoyo nga guddawa awudde ewa Katonda naye bwe ogutaba mutukuvu tegujja kugendayo. Omubiri nga guddayo mu nfuufu gye gwava kasita kawaya kakutuka. Aleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Akati olwo omwoyo gwawuliddwa naye nga bwenagamba nti ne Katonda asobola okutwala omwoyo gwo. Laba mu kitabo ky'Ezeekeri ngambe I want you to be acquainted with the spiritual world. Ensi ey'omwoyo ogitegeere kubanga yensi y'omwoyo yensi eya ddala. Ezeekeri essula 8 olunyira 3. Ezeekeri essula 8 olunyira 3. Awo n'agolola ekyali mu mukono n'ankwata ku muvumbo ogw'enviiri ez'oku mutwe gwange, omwoyo ne gunsitula wakati w'ensi n'eggulu, ne guntwala e Yerusaalemi mu kwolesebwa kwa Katonda. Omusajja ono yali mu busibe e Babilooni naye Katonda n'asula omwoyo gwe ng'aguyisa wano mu kato waggulu wano, bagamba we guyitanga ogenda n'okufa simanyi mu kawumpo wano, n'agusikayo n'agutwala e Yerusaalemi mayiro mpanvu nnyo, n'amulaga ebiri e Yerusaalemi n'agamba nti olabe boosabira bwe bafaanana batadde ebyomuzizo mu yeekaalu yange. Haleluya. Katonda asobola okutwala omwoyo gwe ekiro mu kirooto naawe n'akulaga, asobola okulaga omukazi akuloga n'agamba nti wategedde oyo muyita mukwano buleera byakola. Olwo birabyeko ebyo next week bw'onooba okobya ojja kusomesa eddogo. Katonda asobola okulaga omuntu akuloga naye nga gutomumanyi n'amukulaga. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Omusamize asobola okutwala ki? Omusawo omuganda atuma mujjawo nanga agenda olita empale ye, empale olugoye ne lukiikirira bakiyita sootaye ekiikira omwoyo gwo oba olugoye lwo noononya olugoye ne lubula kati n'akutwala mu ssabuko olugoye ne baluwonga eri emizimu, omwoyo gwe bakutadde eri emizimu. Amiina. Kakati emizimu ne gijja ne girumba omwoyo gwo kubanga ekyakuggyeko kyekiikira omwoyo gwo. Mukama waffe yeebazibwe. Nange oyinza okulaba omwana yo nga mulwadde negamba genda olita akagoye ke oba ekifaananyi kye ekiikirira omwoyo gwe, nensabira ekifaananyi ky'omwana oyo, omwana naawona. Mukubire mu ngalo Katonda waffe. Amiina. Akati omwoyo bwe gukutuka genda mu Luka bamuyima Luka kawaya nga kakutuse kyekibaawo. Luka essula 16 olunyiri 2. Luka essula 16 olunyiriri 2. Era waliwo n'omwavu erinnya lye Lazaalo eyagalamizibwanga ku mulyango gwe, eyali awumusewumusa amabwa.
nga yeegomba okukuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga, era n'embwa nazo zajjanga ne zikombereranga amabaage. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa abamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. N'omugagga n'afa. Omusajja ono yali mugagga naye nga tafa ku bantu, takola mirimu mirungi, taweesa Katonda kitiibwa, alya bulungi, tayinza kuyamba ku munaku yenna. Olwatuuka n'afa, n'oli bamwitaani oyo Lazaaro. Yali Lazaaro naye n'afa, bombi baafa. Kakati kye kyaddawo. Olunyiri olwabirimu essatu nayimusiza amaaso ge Magombe. Ani yafa? Omugagga bwe yafa yagenda wa? N'agenda Magombe, gamba nga sigenda yeeyo. Magombe ye waliyo omuzimu ogukulirayo baguyita ogw'Abalumbe. Haleluya. Gwe gufugayo muzimu gw'okufa. Kakati bw'otuuka eri ewa Magombe, ewa Sitaani, you are totally perfected, okyusibwa akalungi konna k'obaddemu eno ak'obwa Katonda. Omanyi wana wawe wadde oli mubi oba okola empisa embi naye obaamu ensigo ya Katonda. Olaba oba kitaawe ayinza okuba nga mubbi akola ki naye ng'ate akwagala, alimu okwagala. Amina. Naye ekigambo okwagala kisa buwombeefu. Ebyo byonna Sitaani aga nti olwo olugezigezi lwewammwe luzeeyo. Kati you are totally perfect in the nature of that devil. Okyusibwa ddala n'oyingira ekifaananyi kya Sitaani eky'okufa. Obeera muzimu gwa kufa. Era tolowooza nti maama wo bw'ajja ajja nga bwe yali akubagalya oli. Bw'osanyuka bannange naleyo ku maama wange, naye he comes in disguise. Ajja mu kwekweka naye ng'ate adooki. Amina. Kyola nti bw'omutegeera n'omulwanyisa ng'akyuka agaddayo mu bbala lye, ng'afuuka emusota, ng'afuuka ekisolo. Ebyo mwabirabyeko. Naye munaasobola obbirwanyisa mwina nga mukankana bannange. Haleluya. Otyo omugagga bwe yafa yagenda Magombe ate. Nti nayimusiza amaaso ge Magombe ng'ali mu kulumizibwa. Nedda. Okay. Naye oli ekisajja bwe yafa eragawa. Olunyiri olwabirimu ebbiri. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa abamalayika. Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulirwa abamalayika, n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. Amina. Gamba eyo gye ŋŋenda nze. Tetunaba kutuusa genda mu ggulu. Yesu yajja otutwala mu ggulu ng'asala omusango abalamu n'abafu. Kati bw'ofa ng'otuukiridde omwoyo gw'ogwo ng'ovudde mu zonto, bagenda kutwala bakuteeke mu kifuba kya Ibulayimu. Aburahamu's bosom. Gamba gye ŋŋenda okumalira eyo. Ng'oterekerwa paka Yesu w'anajja n'asala omusango ne bakuyingiza eggulu. Okubira mu ngalo Katonda wo. Bino byenkugamba bya ddala mukwano gwange osobole okuyingira eggulu. Amina. Omwoyo gwe gwenda mu ggulu. Emirimu ebirungi gino kyokola ebweru si gye gigenda okutwala. Omwoyo gwe okusookera ddala. Amina. Era ebweru ne bw'okola emirimu emirungi, waddeyo ssente so, wadde ebimu eby'ekkumi, wadde ki, naye ng'omwoyo ogulekera Sitaani, togenzeeyo. Amina. Kakati nno n'asitulibwa n'atwalibwa mu kifuba kya Ibulayimu ate. N'omugagga n'afa n'aziikibwa, nayimusiza amaaso ge Magombe ng'ali mu kulumizibwa. Gamba nze sijja gendayo. Eyo wansi eyo waliyo obulumi buyitirivu nnyo, kizikiza kyereere kukaaba bukaali. Nsaba ffenna nga bwe tuli wano walimu okubaawo agendayo ewa Sitaani. Kubanga obulumi obuli eyo bwa mirembe na mirembe, okujja eyo Magombe geyeena. Amina. Tewali way out. Yesu wajja transfer geyeena. Ffe wajja kifuba kya Ibulayimu ggulu. Haleluya. Kakati nno nga bwe nagaye nti ofuuka bad spirit, ofuuka omuzimu omubi, era oba tokyali muntu, you are no longer a human being, ofuuse muzimu bubi kasita ogenda Magombe eyo wa Sitaani. Era Katonda akubalira wamu n'emyoyo egyo emibi, era Katonda atugaana tucommunicate, okuwuliziganya n'abafu. Genda mu kyamateeka
essula 18 olunyiro 10 ekyamateeka 18 olunyiro lw'ekkumi tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga newankubadde omusawo newankubadde asamira emizimu newankubadde mandwa newankubadde abuuza abafu. atyo lwaki? kubanga amawanga nedda kubanga buli akola ebyo. olw'12 kubanga buli akola ebyo wamuziza eri Mukama. buli akola ebyo wamuziza eri Mukama Katonda. wadde okubuuza abafu okwogeraganya n'abafu. waliwo nagenda mu Amerika eyo nendaba abasajja basinza abafu akwata ebimuli n'agenda ku ntaana ya jjajjawo oba ya kitaawo ekiro 9 n'afukamira jjajja nina ebizibu nyamba. ate namwe abakozi ogenda kwanjo ne bagamba kwata embuzi eno genda ogisalire ku malaalo ga kitaawo omugambye ndeese omusajja wuuno embaga yonna ogiwonzeeyo mu bafu okyawoza faya ebyo gwe tobikkirizanga ne bagambanga ng'ogaana tokkiriza, don't compromise. bye bagande musabirenga ebyo muli ku mikolo gye gy'okwanjula musabire. kakati olajja kukwata soda nga bamuleese akola atya amuyewo wansi bajjajja omuwala wuuno aleese baki bagamba bajjajja abo abali wansi abafukira munyweko ku soda omuwala wuuno aleese omusajja mu nnyumba we is dedicating byonna ebyokunywa biwonze eri akati gwe naawe n'okwata n'onywa bunywi sooka bisakire kubera mu ngalo Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. kakati nno olw'okubanga emizimu gye gifuuse bad spirit abasamize bagikozesa nnyo. abasajja balina amaanyi agasobola okusikayo emizimu egyo ebagombe ne bagikozesa. oli ayinza okujja nebaka empaliyo mu abaana abawala n'agitwala ew'omusawo ne bagiziika ku malaalo ne bakuwonga eri emizimu gy'abafu. emizimu ne gijja ne gikuyingira n'olutanga oweegatta n'abafu n'otofumbirwa n'otozaala. ebyo mwali miwuliddeko. Mukama waffe yeebazibwe. amiina. omulala ayinza okuteeka eddagala ku malaalo ga kitammwe n'avaayo emagombe n'ajja n'abatigomya buli amuloota ng'afa buli amuloota nga y'afa. era nga bakuteera eddagala ku malaalo ga kitammwe n'abatigomya ne mufa. gamba genda bakutula olwaleero. sooka olabe mu Samwiri ekisooka nkulage nti abasawo bano balina amaanyi gasobola okusikayo omuntu emagombe eyafa okujja kale mu kifuba kya Ibulayimu yekka yatasikikayo. Samwiri ekisooka essula 28 olunyiro 3. Samwiri ekisooka essula 28 olunyiro 3. awo Samwiri yali afudde ne Isirayiri yenna baali bamukaabidde ne bamuziika mu Laama mu kibuga kye ye. era Sawulo yali ajje mu nsaba abaliko emizimu n'abafumu. awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana ne bajja ne basiisira e Sunemu. awo Sawulo n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna ne basiisira e Giribowa. awo Sawulo bwe yalaba eggye ly'Abafirisuuti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. awo Sawulo bwe yabuuza Mukama n'atwamwanukula newankubadde mu kirooto newankubadde mu Yulimu newankubadde mu bannabbi. Katonda aganya omwanukula kubanga ayonoonye kaakati. awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti, munnoonyeze omukazi aliko omuzimu ngende gy'ali mubuuze. olabye eddalu kati bwe yatuuka ey'omukazi olyeko emizimu kye kyaddawo. abaddu be ne bamugamba nti, laba waliwo omukazi aliko omuzimu Endoli. Sawulo n'ayeekyusiza n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda ye n'abasajja 2 naye ne bajja eri omukazi ekiro n'ayogera nti, ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onninyisize buli gwe nnaakugambako erinnya. awo omukazi n'amugamba nti, laba omanyi nga Sawulo bye yakola. Oliko lwako bekolo 9 genda kule 11 olunyiro lw'11.
awo omukazi n'ayogera nti ani gwe mba nkulinnyisiza? N'ayogera nti nninnyisiza Samwiri yali amaze okufa. Mu kiseera ekyo Yesu nga tannajjaga buli muntu yenna afa tumalira magombe nga tewannabaawo okuzuukira kwonna. Era olaba nti Yesu bwe yajja mu kufa kwe n'agenda emagombe n'asumula amagombe n'ajjayo abantu be abafu ne batambula mu Yerusaalemi. Mwakisomako ekyo mu Yokaana. Haleluya. N'awangula amagombe n'okufa. Kaakati ffe okufa tokyagendayo eri, ogenda kubeera ne Katonda emirembe n'emirembe. Amina. Bonna abaafanga oba oli mutukuvu oba ki magombe emikisa nga bagifunira ku nsi kuno okumalira magombe. Yesu yajja okuwangula amagombe n'okufa. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Kati olina ngeri gy'oyinza kuwangula amagombe n'okufa okuggyako ng'oyingidde mu Yesu Kristo. Eddiini tajja kuwanguza amagombe mwana wange. Otyo bwe yayimusa. Olw'ekumi awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaaba n'eddoboozi ddene. Omukazi n'agamba nti, Sawulo onnimbidde ki? Kubanga ggwe oli Sawulo. Kabaka n'amugamba nti totya, kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba Sawulo nti, ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka. Ono gwe njimusiza simuyimusanga kunaakamu ono alinga Katonda mulamba. Haleluya. Ng'amuyimusiza yamusikayo abakazi abasamizi balina amaanyi agasikayo abafu. Ne bajja ne babalumba babakozesa. Kakati babakozesa mu ngeri nnyingi nnyo. Mukama yeebazibwe. Ekisooka nti basoboka kubasijjayo magombe. Ekyokubiri bo bagenda ne bagirayo ki? Obuwanga bw'abafu. Okiwulire? Bamugamba genda eggomba wali omufu yafanga mugagga nnyo. Omwoyo gwe kusobola okukozesa. N'aleeta akawanga ako. Omanyi waliwo gye bayita demon teacher nga ffe omwoyo mutukuvu bw'atusomesa. N'abasamizi abo tebalina college, walina omuzimu ogubasomesa. Gubagamba genda ekindi wali omufu yafanga mugagga akawanga ko kaleeta. Mulaba gataliko ofufu bazimula abafu. Akawanga ako n'akasekula. Kati gwe bw'ogenda ng'obwavu buli bubi njagala bugagga. Okitegeera? Akawanga bakasekula. Bakookya ne bakasekula. Ne bakusala emisalo 3 mu ngalo wano ne bakuteekamu evvu ly'abafu eryo. Mwenyibuuze munno wali ononayo mmere. Kakati bakuteekamu abafu. Kyokola nti ojjaku emisimu kino gujja kukuwa ssente. Naye ate si ssente zokka kubanga wutaddemu omuzimu gw'abafu n'endwadde. N'endwadde ojja kiyingira. Olaba ebisajja ligagga, lirina puresa, omutwe guliruma, lyasimba ebigere, akabiina katunudde eri. Naye ffe obugagga obwafu tebuliiko buyinike. Kubira mu ngalo Yesu Kristo waffe obwana. Amina. Kati ne babateeka bambi bo bafa ssente ne batamanya nti bataddemu emizibu gy'okufa gijja kuleeta byonna. Okufa amangu, ogenda mu Geyeena, bingi. Haleluya. Awo wonna abasamizi ebyo bakola. Abalogo abo oluusi bagenda ne basalirawo okusimanyi obubwa ku malaalo obutanazibula naawe bakusindikira omuzimu n'ofa nga ozibye emimwa. Ebyo kati n'emizimu gyo nigimanyi okulumba nakyo obutereevu. Sitaani tagikkiriza kuwummula, tewali kuwummula. Agisindika genda. Kati mainira agisindika mu famire yakyo. Kyoba nti oloota wa famire yo relative. Ekisooka nti aba ayagala sitaani aleete uniformity. Amina. Omuntu yafanga tafumbiddwa sengaawo. Kati tangu ojja okuloota buli kaseera. Naawe olime kufumbirwa. Gamba genda mu kutulo olwaleero. Omusajja yafa, kojjawo yafanga mwavu lunkupe. Kati n'oloota nga akuwa ssente. Naawe n'oyavuwala obadde na ssente ne zifa zonna ne ziggwawo. Obiro ebigambo twegamba uniformity eno sitaani asobola okugenda mu maaso n'okufaanagana kwa famire. Bwe Katonda agendako okutulako okufaanagana okwo olwaleero. Gamba gwe omuzimu gw'abafu obubadde kunfaananya abeewaffe ngukutula olwaleero. Otyo kati nno omuzimu oguleeta uniformity oba n'ofuna endwadde yennyini eyamutta omusajja oyo oba mukazi oyo yafa ndwadde yasima naawe n'akukwata kasita omuloota buli kaseera akutwalako mmotoka akuwa ebyokulya. Amina.
bw'aba kuwa ssente oyavuwadde oweddeyo, bw'amulootera mu bizinensi efudde kugamba jajja nekyeyakufa buli kaseera, bw'ayingira mu maka amaka mugenda kufunamu ebizibu, bw'omuloota nga abeebase wakati, omwami n'omukyala nga abeebase wakati, amaka gafudde mwawukanye. Obyolire Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati nno oluusi ojja kuloota nga sitaani yennyini akwesikira akutwala emagombe, n'oloota nga ogwayo mu kinnya kiwanvu, bottomless pit, oloota ogwayo wawanvu nnyo nga n'entobo togirengera, naye oba tonnatuuka n'osimuka n'odda engulu. Ani era kirooseeko ekitiba? Kati eyo gy'ogenda oba omanyiyo gye bayita emagombe, kati lwaki osimuka? Ekyo ekirooto tera kiroota ng'omaze kulokoka, sitaani ng'ayagala kukutwala mangu nnyo emagombe. Naye Katonda n'akuba, Yesu Kristo n'akubaka. Yesu buli lwakwata ku mwoyo gwo nga gudde engulu ng'ozuukuka. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Kyolaba mu kirooto nga weebakidde mu Yesu. Ekiraba nga weebakidde mu Yesu nga teweebakidde mu zonto. Ekisono ekikugoba mu kirooto oba nte oba mpologoma n'okoola Yesu mu kirooto ng'osimukirawo. Ani era kirabyeko n'ekyo? Yagamba Yesu olina amaanyi. Yesu wa ddala n'emizimu gya ddala. Olwanyiro Yesu agenda tulwanira olwaniro tulabangako mwana wange. Amiina. Kakati n'omusajja emizimu gino Sitaani ayagala kusuula omwoyo gwo. Kati bw'oloota n'ogwayo eri wansi n'otuuka ogenda eggolokoka nga wataddeyo dda. Haleluya. Abo olaba bafa abafiira mu ki? Abafiira mu tulo basooka kuloota nga bagwayo bo ne batuuka. Olaba kakati tasobola kudda ngulu, afiira mu tulo, yafiiridde mu kirooto. Haleluya. Naye gwe Katonda abaka omwoyo gwe naga nti omwana wange omutwala wa? Mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Laba mu Zabbuli eyasatu olunyiri okusatu. Zabbuli 3 olunyiriri olwokusatu. Ayi Mukama, walinyisa emmeeme yange okuva mu magombe, omponyezza okufa nemokuka mu bunnya. Yessaala gy'osaba n'oga Mukama nkwebaza omponyezza okufa, olinyisizza omwoyo gwange okuva emagombe, Sitaani abadde agutwala. Mwongere engalo Yesu waffe. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati n'emizimu gino gikola ebintu bingi, oluusi gimanyi n'okwogerera ku bantu. Naddala eyo mu nnyimbe gye mugenda ne kuyingira ku muntu n'oli eddala eddoboozi ya ssengawo ate nga yafa nga yogerera ku mwana. Amiina. Kakati emizimu gino ekigireeta ekisinga covenant. Kasita oyingira mu ndagaano yakyo, ebyo byonna byakwabya nnyimbe. Okwabya ennyimbe mukoze endagaano y'emizimu gy'abafu. Haleluya. Era oluusi givaayo ne gijja gitandika okukigomya buli muntu, ne gikwata abantu, ne gyogerera ku bantu. Awo amiina. Awalala kasita owanjagira omufu, toyogeranga na mufu. Omuntu gamaze okufa weewaawo osobola okunakuwala, naye toyogeranga biwanvuwanvu. Maama wange ofudde otya? N'omusiibirako mu maaso, maama ondesewo. Don't talk to the dead people. Era ajja kujja ekiraga mwana wange jangu tugende. Jokera na Katonda, toyogeranga n'abafu. Ajja kunona ekiro agambe mwana wange obonaabona jangu. Amiina. Omufu asobola okunona omwana we, katugambe omukazi afudde azaala, akaana asobola okukanona n'okafiira mu buliri mulundi gumu. Obikute omufu nga yakafa aveera very dangerous nnyo. Lwaki? Nti kugamba bwakkeeri awulira ekiwubaalo abeera n'ebbugumu, banne be bamugamba nti wange lekera wakasigiri, naffe bwe twasooka sooka owummule. Amiina. Akasigiri kaki nti aba ayagala kutwala bonna baganda be, kubanga bw'atuuka eri talabayo munne, talabayo baganda. Kati ayagala mwenna abatwale. Kyobola nti omuntu nga yakufa nga mugenda okuziika asobola okukuba emmotoka yonna ey'abooluganda ne bafa abantu 20 nga bagenda okuziika. Ebyo mwabirabako.
ay abaluganda bayagala abalala tabafaako naye baluganda bayagala n'agikuba yonna bamugoberere. Nolwekyo kyobulaba nti bwobanga ogenda okusooka osabe okukwata emizimu gy'emagombe. Babaganda bakola ki? Baba bagenda okuziga bateekayo eggi. Nagenda embaala eyo nga bateekayo nkoko namwe emmoroka n'erinnya ku nkoko. Bano bateekayo eggi n'erinnya ku gifo ne tuteekayo ekikwata emizimu gy'abafuuli okuwala mperooli. Odda wali mu lusuku n'obuuza mpola bannange gwe tugenda okuziika yaani nti ekyeggundu ng'odda wali kokottula. Tomalanga gawala mpaloole ntojjukuba ekigwo. Ne bakabakanda katossebo omwoyo gulina amaanyi mangi kusobola okuleeta akavuko ey'amaanyi. Amiina. Nolwekyo towanjagiranga mufu munnange ondeseewa toyewanjagiranga mufu tomujuliranga. Kale mwami wange singa abaddewo sandibonyeebonye bweti ajja kujja ekiro n'abaana bakwase taata waabwe nti ye Yesu. Naye gwe bwogenda n'obagirayo ebifaananyi munnange olaba essukaali tewaliyo eyatuguliranga ssukaali omulaba wuuno munnange. Ebyo tobikolanga. Forget about taata wo ye Yesu Kristo. Yesu ye mwami wo. Yesu ye taata w'abaana bo. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Nolwekyo abafu bafeeko awo bonna bonna kyekibaleeta eyo gyonna emikolokolo gy'okola. Amiina. Abamu ogenda ku malaalo simanyi kulima bijja simanyi kujjukira abafu mujje tugende tujjukira abafu jjukira abalwadde mulago babulira enjiri pa mu kujjukira abafu mujje tusalira abafu bo basabira Katonda talyanguzi. Aleluya. Akati n'emizimu gino gyakabinyo gimanyi okutuuma erinnya oluusi nga omwana olina omwana buluto jjajjawe yafa najja nagamba omwana ono mutume linnya gundi. Kati omwana oyo agenda kubonaabona nnyo kubanga abafu bakuwadde erinnya lye. Ate ne Katonda asobola okujja mu kirooto n'agamba omwana mutume erinnya kisa kye kwagala kwe bingi. Katonda abanga omwana amweddiza okuva mu lubuto. Mukubire mu ngalo Katonda waffe. Omufoona ayinza okujja mu kirooto n'akubuliramu okiwulira era togenda kusigala nga bw'oli ogenda kufuna obulwadde obutasoboka kuwona. Omufoona bw'abeera ow'amaanyi osobola n'omulaba nga tewebase mu kirooto ayibini mu kwolesebwa n'ozibira bw'oti yebwanga osaba n'olaba omufu nga zze mu maaso. Ebyo bitegedde ebyo nabyo. Nolwekyo mu kino weetaaga omwoyo okubikkulirwa. Katonda agenda okusobola okulwanyisa emizimu gino weetaaga omwoyo okubikkulirwa. Spirit of liberation. Osobola okuloota omufu okumala emyaka 20 naye mu kirooto nga tasobola kumanya nti ono yafa. Lwaki? Obwongo buno obumanyi nti yafa buba bwebase. Kati omwoyo ono agenda mu kirooto gwatwala mu kirooto yatalina kyamanyi ali dormant talina kyamanyi. Amiina. Kati omufu n'akuwa emmere ng'olabira ddala ng'omulamu n'ayogera naawe kyokola nti tajja nakujjana mu violence tajja kujja na kifuba kubanga amanyi tomutegeera. Ajja mu kawoowo k'amaanyi nnyo nga yeekoze nako. Muwala wo oli otya? Ogenda kukola wa? Ogenda ku interview? Okay, leeta empapula zo n'ozimuwa. Amiina. Naye kaakati Katonda agenda kuteekako omwoyo okubikkulwa kwe kumanya ebintu mu nsi ey'omwoyo. Era bw'onootandika okuvuga n'omwoyo ono mu kirooto ajja kujja omugambe gwe nkutegedde wafa ngaddukirawo oba si kyo ng'afuuka ekisolo ate nga wayambadde dda amaanyi ng'okikuba ng'okyokya omuliro togenda kuddayo mulabako. Mukubire mu ngalo Yesu waffe. Omuntu eyakuloga ne bw'aba yafa omwoyo gwe gusigala gukyakutawaanya. Eddogo lijjira mu mwoyo gwe kubanga ne bw'oba nga akyali mulamu era olw'otamulwana naye ne bw'afa era ojja kusigala nga ajja gamba naye ŋŋenda mukutula. Oluusi muka kitaawo yafa naye ng'ate okyamuloota. Amiina. Abafu bo bakwatira nnyo mu ndagaano endala ey'obufumbo. Si bufumbo bwokka, sexual covenant. Omwami wo n'ajja mu kirooto yafa. Ulidde abatayagala oddemu ozaalo zze ku baana be
mukyala yajja wano okubuulire nga yafiirwa bba naye n'afumbira omusajja omulala naye buli yafunanga olubuto nga bba oli yafa nga ajja nga amuweeweeta ku lubuto weebale kufuna lubuto era nga luyiika lwonna nga yakavanga embuto 5 naye nga buli lwafuna olubuto asooka kuloota mufooyi eyajja amina oba omufu oyo yali omwami wonna omuloota nga mwegattise naye ebyo bijja kuba bizibu nnyo munnange oluusi ayinza n'okugana okufumbirwa waliwo okuloota nga oli ku malaalo oli mu malaalo ogwo muzimu gwagala kutwala okuziike gamba tojja kubinziikayo n'oloota nga weetise keesi y'abafu bw'otosaba eyo ebeera yo nolwekyo bw'obirootanga bino saba aleluya kati gutta bizinensi buyinza okuleeta akisidenti n'oloota nga omufu yavuga emmotoka gwe oli mmotoka omufu yavuga oli mu takisi omufu yavuga takisi ejja kutomera mugwewo buli bwabeera wonna omufu onatta bw'omuloota nga akuzimbirako ennyumba efudde bw'omuloota nga ali mu bizinensi yo bizinensi efudde amina era nekisibye ennyo nti guleetera ddala okufa n'endwadde tewona kati ani yalabako ebintu bino byonna bannange benjogedde katonda ensi yaggwayo dda haleluya mukama yeebazibwe kati bulijjo musumba Toma tugamba nti omufu teyeetaaga visa nti wootambula atambula naawe kati 2 months emyezi 2 giwedde nali ntambudde enkola bizinesi nali ngenze mu America kati ennaku 2 nali nga gwe nali nina yali agenze mu fellowship nze nentasobola agenda mu fellowship nga kuba nali nakagenda nga nina otulo kati bwe nasigala mmotoka nga neebase nendoota omufu ow'okukyalo nze nali e New Jersey naye nendoota omufu ow'okukyalo ewaffe Ibanda deep down in the village oyo omufu yafa like 20 years back ngamba Aneti nzize okuwa lift nenva mu kirooto nengamba mukama omufu ow'Ibanda angoberedde New Jersey nenvaayo anyway nali sijja kulimba nali siina maanyi ga kusaba nasaba bwe bityo nengenda nentuuka waka nenebaka ssaawa 2:30 ssaawa 2:30 nendoota sister wange yafa 95 yali akola mu Red Cross nga ngamba afumba tulye oyo n'agenda nenziramu nenebaka nendoota sister wange omulala she also naye yafa 2011 nga njogera naye oyo n'agenda nenziramu nenebaka nendoota sister wange omulala yafa 2011 nedda 208 at the end of oluvannyuma lw'ebyo nanoonya ebintu ne bimbula nenvaayo nga siina kyenina nengula obuntuntu even now bizinesi yange eri wansi omufu mubi abooluganda Yesu yeebazibwe nze yali taata wange yafa lwa lunaku lumu n'afa kati bwe yamala okufa nga bagenda omuziika bona nga bamaze okuziika kati ekiseera ne kituuka ne bagamba nti mwena abaana b'ewaka bonna tujja basala enviiri nze nali mulokole neŋŋamba sijja kukkiriza kukola ki kunsalako n'akaviiri kange n'akamu nengaana waliwo omuntu nansala oluyi neŋŋamba n'obwonsala oluyi nja kukola ki era sijja kukkiriza kunywa ddagala oba kunsala nviiri kati ebiseera byatuuka nga nteekateeka embaga yange bwe nali nteekateeka embaga nagenda okuloota ekirooto nendoota omufu ng'oyo taata aze nga yeefuze embaga yange ebitundu 10 ku 10 nga yeyeetisa entamu ezigenda okufumba ku mbaga kati bwe naloota ng'agenza ayeetise entamu nga buli kimu kyonna yakyefuzeemu neŋŋamba mpwedde kati n'agamba n'omufu n'akola atya embaga yange ku biseera ebyo neefa
kati neeyongere nga neyingira mu kusaba n'okusiiba nensooka n'emukuba kati neeyongera mu maaso kati nga nsabira mbaga yange ekiseera kyatuuka nga gwali mwezi gwa 11 kati ng'omuwala gwe nali ngenda okuwasa neekola ki neemuleeta mu kifo kino naye ayongera okukola ki okusomesebwa kati ekiseera kyatuuka n'akola atya n'agenda naye ng'ogenda omutuusa mu kifo kino naloota nga nkubye oyo omufu ng'amukubye n'emukuba enyondo n'afa n'emuteeka mu kafutiya kati bwe namala omukuteeka mu kafutiya kwe kuleeta omuwala oyo n'atuuka mu kifo kino era yali takola ki taatuukamu kati bwe yatuuka omuwala n'angamba nze mpya ne katuuti wano kunnangawo nze sikkiriza n'addayo mu kyalo kati nze nenzigwamu amaanyi kati bwe nagwamu amaanyi kati omufu n'akola atya ate oli gwe nali nzise n'akomawo kati neetandika okukola ng'omwoyo gwange gutandise okukola ki okunafuwa kati nenkola ki nengamba Mukama ddamu okole ki onkomyewo nsiremu amaanyi mba ndi awo nensinkana musumba Labeka n'angamba togwamu maanyi guma kubanga ojja kukola ki ojja kuwangula gwe tofaayo weereza Katonda era bwe yanzaamu amaanyi ne neeyongera okuwulira obujulizi bwe ne bweyongera okuzzaamu amaanyi nange Mukama nendaba katankomezaawo omwoyo gwange gutandise okukola ki era neebaza Katonda olw'ekifo kino singa tekyali kifo kino nze nandibadde nafadda kubanga nali njagala omuwala oyo nga nnyo omwagala nnyo Mukama abawe omukisa. Haleluya! Mukama yabazibwe. Nze naloota ekirooto era akyota na mwaka guwedde nalina omuntu wange nga twebase bulungi ekirooto muntu kyoyo gwolina nalina omukazi. Olina omukazi? Yes. Olina emyaka emeka? Nalina emyaka 18. N'owasa? Yes, kuba nze nali lwedde era kati nina 19. Otyo? Naye kaakati olwalaba ekifaananyi ekyo walaba ki? Be twali twebase bulungi tegera oli najja jjajja wange ng'atwebasawo wakati yafa? Yes, azaala maama ye yajja yafa nga nyina emyaka 7. Wayitawo bbanga ttono ekyo ekirooto wayitawo ennaku ezo netutandika okukyankalana n'agenda naye kati sinaba kufunayo neebuuza tekintawaanya nsumba etako omukazi kale tujja kusabira yimira ku bigere ebyo everybody atudde yimira kwata mu kifo kyo kyagala osooka oyambala ekitiibwa kya Katonda emizibu gino gikulaba omwoyo gwo nga tekuli kitiibwa kyolaba nga gikukyoga ne gikutuga kubanga obadde bwereere naye kyagala oyambala ebintu byonna eba tabijjayo ekitiibwa kya Katonda saba Yesu abikwambule eyo ennaku ekuli ku mwoyo omusajja yakulekawo ate naawe n'oyambala ennaku Mukama akwambula ennaku akwambula okweraliikirira akwambula omwoyo w'obusungu w'obukyayi w'obukya ebitabwesa kitiibwa mu mwoyo gwo byonna ebirowoozo ebikyafu eby'obwenzi Mukama abikwambula lwaleero. Jesus. Eyo ennaku ekusula teweebase mukwano gwange ekitiibwa kya Katonda tekiyinza kukka mu bulamu bwo. Mukama jangu otwambule twajja bwereere mu nsi tuliddayo bwereere kyobanga kikumalako mirembe ku nsi kuno. Yesu otwambula kitange twambule ebikolwa ebibi byonna bye bano otambuliramu bya bwezi bya bubbi bya kuyomba kufuma abantu tebiweesa Katonda kitiibwa ng'oyomba n'okufuma abantu gwe byeyambule tokoppa babikola olina okulaga ekitiibwa kya Katonda mukwano gwange. Mukama akyusa akamwa ako akabadde kataweesa Katonda kitiibwa. Jesus Lord wanika emikono kikugamba ye Mukama olwaleero luno onyambaze ekitiibwa kyo nsobole okuweesa ekitiibwa mu mutima gwange n'ebikolwa byange nga bigulumisa erinnya lyo. Ekitiibwa kya Katonda kikka ku bulamu bwo kati kikka ku bulamu bwo
you are a very big threat. Oli wa ntiisa y'amaanyi eri sitaani n'emizimu gye. Oli wa ntiisa eri emizimu gy'abafu. Ekitiibwa kya Katonda kikakulamu. Amaanyi ga Katonda gakukkako olwaleero. Oh, yes, Lord. Jesus, Lord. Waliwo alaba ekire kya Katonda nga kikakulamu kaakati. Ekire kya Katonda kikukkako. Abasumba tugende wansi. Ekire kya Katonda kikakulamu kaakati. Jesus, Lord. Emyoyo gyonna ekibadde kikomerera. Ekyabafu, ekyemagombe. Tekikyalina buyinza ku bulamu. Gamba ayi Mukama, nze siri mwana w'abafu. Nze mwana wa Katonda. Mwe emisimu gy'abafu. Endagaano zammwe zonna ze bankolako. Nammwe nzeegaana era nzisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Ayi Mukama, onsumulule ku maanyi g'emagombe n'abafu. Ayi Mukama, nze sijja genda magombe, ngenda mu kifo kya Ibulayimu. Mwabafu mbazzaayo emagombe, mbasibirayo n'omusaayi gwa Yesu. Yesu yawangula amagombe n'abafu. Wanika emikono gyo. Buli muntu asumula amagombe n'abafu. Waliwo abafu badde batta ebintu byo. Bakoononedde amaka go, boononedde bizinesi. Tewali asigalawo olwaleero. Yes. Genda mu maaso ga Mukama. Essaawa eno yennyini muwanise emikono gyo. Tandika okuyita omuliro essaawa. Yita omuliro essaawa eno yennyini. Yita omuliro. Eri emisimu gye yita omuliro. Gamba omuliro. Eri emisimu gy'abafu. Gipuluma. Eddogo ligenda. Eri abafu abapa ligenda. Tebaali bakuziika. Yesu yakugyayo. Yita omuliro. Amaanyi ga Mukama. Ovaayo gye bakusimba. Ovaayo gye bakuziika. Ovaayo mu bafu gye baali bakuteeka. Togenda kufa. Laba emisimu gy'ofa gifuluma gigenda. Laba amaanyi ga Mukama. Laba ekitiibwa kya Mukama. Ovaayo. Mukyala gwe ovaayo. Gye baali bakuziika ovaayo. Yesu ali awo oyimiridde. Akugyayo emagombe. Vaayo emagombe. Gye bassa ebifaananyi byo. Gye bassa enviiri zo. Gye bassa amannya go. Vaayo emagombe. Waliwo omukyala ava emagombe. Baali bakuziika. Baziika omukisa gwo. Yesu agugyayo olwaleero. Wanika emikono gyo. Essaawa eno yennyini waliwo okukwatibwako. Laba ekitiibwa kya Mukama kimaze okukka. Kikwawula ku mizimu gy'emagombe gye baali bakuziika. Bakugyako ekifaananyi ekyo ne baziika eri emagombe.